tutuuse ku Noah's Ark lwakuba embeera gye tutuukiddemu enkuba mpitirivu era nga bw'olabye tuseeredde ne waliwo ne munaffe agudde ekigwawo emmotoka ebagudde ebisooto bonna naye twebaza Katonda enkuba akabonero ka mukisa. Ndi ne muganda wange John K yamperekeddeko jana abantu bakulabeko onamala mu ngamba okoze erinnya tompadde masannyalaze soko obuze kubatulaba abatulaba nsanyuse nnyo okubawuliza amannya agange nze Kisikijjo era tukolaganira wamu n'omukwano gwange ono muganda wange Kabati era Happy King Uganda akolamu omulimu gw'amaanyi nnyo okutuusaako obugabirizi eri abantu abalina obulemu abatalina bulungi abali mu bwetaavu aba buli kika kuliko kubo tuliyiseemu nga bw'olabye bwe tuzze nga tutambula ewamu ng'okuba etonye naddala akasana kaaka naddala ku express okwo. So it has been a good experience. Definitely. Yeah. Tuli ku Noah's Ark village, Noah's Ark village limited center for kids with special needs. Era nga wano wetugenda okubeera nga tukola event yaffe olwaleero. Oyinza okwebuuza nti event kyene eriko abantu abasatu babiri. Oba tusobodde okutandika munnange. Ntandikwa ebiseera ebisinga tebeera nyangu naye nga next year it will be bigger and better. Katonda nga tukwatiddeko twebaza abantu baffe batukwatiddeko buli omu atukwatiddeko tetuyinza kuba munene tubamalayo naye nga buli atukwatiddeko Mukama wajja akuddizeewo. Ngenda basaba muneegatteko tuyingire munda ate tusobole okubeera nga tutambuliza ddala emirimu gyonna nga gigenda okutambula. Mwebale nnyo mwebale ddala twebaza abasponsa baffe okubeera ddala ku Mukisa property abasangibwawo offisi zaabwe ziri buddaawo banono bwebulidde erinnya mu kutunda ettaka n'okugula. Twebaza Money Gadgets twebaza aba floating ark mwebale nnyo mwebale ddala okutukwatirako byonna bye tulese mugenda kubiraba toba. Wano wetutuuse bino bye bibiina nga we tutegeeza nti this is a school and a home, it's a village. So mu village mubeeramu ebintu activities nyingi nnyo. So wano wetuli ye Noah's Ark. Oyinza okwebuuza lwaki twaluze ekifo kinene okukolerawo event eno naye ensonga nyingi nnyo era zemugenda okwongera okumanya. Kale ogenda kuneegattako tugenda kulagako ku baana mu bibiina mwe bali tulage n'ebibiina tukunyonyola kigera maaso. Nze Happy King Uganda tova. Nga bwe nkutegeezezza nti tuli ku Noah's Ark, a village of and a school of children with disability. Ne village ne school ne otakiteekako kuba village mubaamu ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Ndi wano ne director omukyala atwala essomero lino, omukyala avunaanyizibwa ku baana bonna be mugenda okulaba wano mu kifo kino. Nga bwe nabategeezezza mu ntandikwa nti omuntu ayinza okwebuuza event kyene eriko abantu abana basatu babiri naye this is the beginning. Maybe next year it will be bigger and better. Ekifo kineno kinene nnyo, so bwe tuba tutegese something bigger next year maybe omuntu ayinza okubuuza next year mugenda choosing awo. Next year tetuyinza obutachoosing wano wokka naye ate tusobola okubeera wano event ne tukuŋŋaanya emmere nyingi kuba nafunye advice nyingi okuva mu bantu ab'enjawulo olwa disappointments ezabaddewo ne bambulira next year tuyinza okukikola. Tosobola okukiranga okuviira ddala mu January nga kya September. So ne tunoonya banks zibeera n'enteekateeka eza charity ez'omwaka n'ebifo ebirala ebitongole bingi ebyenjawulo bye tusobola otuukirira nga Euroform n'ebirala bingi nyo ebisobola otuwa ku mifaliso. Twebaza ba sponsor abavuddeyo ku last hour ne batukwatirayo buli omu kye yasobodde. Tetuyinza kugamba nti waliwo yatuwadde kano waliwo yatuwadde kali, wabula buli yasobodde okutuwaayo. Tewali kitono, gwe kyolabanga ekitono kinene eri maaso g'oyo alina obwetaavu. Ndi ne Angel sooka obuze kuba tulaba. Abatulaba nsanyusa okubalaba mu kifo kino era mwebale kujja ku Noah's Ark. Amannya agange nze Nakato Angela Helen Naalongo, director era founder w'ekifo kino kye bayita Noah's Ark eky'abaana ab'obulemu wano Entebbe ku Kyaggaluga. Nsanyusa okubalaba olunaku lwa leero. Kale tuli ku event yange esookedde ddala. Tuli basanyufu okubanga wakkiriza
tuteeketeekere wano tugenda kusaba nga bwe tusubize ogenda tulambuzaako omuntu atulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube ne ku TikTok alabe ekifo kino bwe kifaananamu na biki bye tuyinza okwetaaga oba n'oyo alabye biki byayinza okwetaaga okubakwatirako ntera nnyo koola abantu bajje mu kifo kino balabewoko ebifo bingi nnyo ebiriyo ebyesijja mentioninga banaye mubigenzeemu si kibi okugendayo naye ne wano mujjeewo nga mugenda eri mujje mu celebrating abayimbi mujje mu celebratingeko birthday zammwe n'abaana bano abaliko obulemu twebaza abo abakikola naye n'abalala Charity guba mutima nga wogenda n'ogula olugoye olw'emiliyoni emu nga just 30 emiliyoni eyo osobola ogikwata wano eba emala bumazi okucelebrating amazaalibwa ago kale ngenda kusaba maama otutambuzeemuko nga bw'otunyonyolako bamaze okulya bali mu kulya era amadde njagala tutambule mpola mpola sookere gye bali mu kuliira obuzibu ntutuuse mu ssaawa nga yankuba so tulimu a little bit disorganized mu ngeri gye tulyamu naye leero mujje mulabe tulya tutya tubeera tutya nga ate era tukwebaza Abiking nti lanki ya leero wagi offerings n'ogiwa abaana n'obagulira kanyama n'obagulira omuceere n'obagulira ku kinyeebwa basobole okulyako bulungi so tukikwebaza okuba nti oyina omutima ogwo ogwagala okuwa abaana si buli muntu nti alowooza okuyamba abaana bano naye oli waaba yeewaddeyo guba mutima era ssebo tukwebaza olw'ekyo kiwatukoledde weewaawo ssebo kale eno gye tugenda munda gye basomera ebibiina gye biri eno classes gye ziri then ne dining yaffe eri sayidi eno katusooke mu dining tusooke eno tusooke mu class musobole okulaba leero mwe baliiridde olwa weather tusooke mubalabeko engeri gye balya
Happy birthday to you. What are you doing? Kale bwetu event bwetambudde kino nadde sisuubira naye bwekitibwe kintuuseeko naye nga twebaza abantu bonna abatukwatiddeko twebaza buli muntu yenna yenna atukwatiddeko bwekitibwe kitandise next year big and better nkubiriza abantu mwenna okwongera okujja ku Noah's Ark wano okulaba nga abantu bano mubakwatirako ndowooza we will get time tujjeko ne Angel kuba leero tetusobodde olw'enkuba etataganyiza naye tujja funa omukyalo oyo tumanye challenges zayita mwongere okumanya butya bwe muyinza okumuyamba. Event yaffe bwe tubetambudde mbadde ne tiimu yange Isma ku kamera, mbadde ne Sharif Salongo, mbadde ne John K ensonga zikwasaganyiza bulungi omukyala wa Noah's Ark mukwano gwange omulungi nga yakulidde olukwe luno olw'okunfaananya bwenti naye abaddemu Angel jangu osibula abatulaba kubanga bwe tutasibula kati ntandise okukankana kale sibula abatulaba tujja funayo olunaku ndowooza mukuno omwezi ogutandika tujje kuleyo interview tumanye like basically na biki byinza okwetaaga enkuba etutaganyiza olwaleero ate kale soko sibula abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebale ddala kujja ku lunaku lwa birthday no sebo abayimiridde wamu naye okulaba nti olunaku luno lubeerawo nammwe tubeyanzeege tweyanziza buli amukwatiddeko okulaba nti olunaku luno lubeera colorful bwe ruti webale nnyo webale ddala era tojjanga okwo Happy King webale kuba na mutima guyamba webale kuba na mutima gufaayo kyobola tusobodde okubatiza mwebale nnyo mwebale ddala happy birthday to you. Happy birthday to kale sibula annaffe mwenna abatulaba tweyanziza nnyo akakisa kano n'akadde kano ne mufissa obudde bwammwe ne mukola ki ne mubeerako twebaza Mukama Katonda olw'okusobozesa bino byonna ebibaddewo era tusaba ayongeze okuwangaza muganda wange ono amukolerera ebisingawo kyonna Katonda yamanyi kyayinza omumugabirira atakumira mpeera bankumire faida jangu sibule ku bantu towaba wabuuzizaako towaba kale jangu basibule obusibuzi kale yogerako nnyo kuba tetulina saawa siyogera amasebe ne bannyabo zenageza Farida nzatse nnyo okubeera wano nga tukoze amazaalibwa ge kama akuddizeewo kyonna kyokoze wano kale next year big and better Farida yakegata ku tiimu yaffe okulaba nga omulimu guno tugutandika tugowola buli muntu ayagala okutambula naffe. This has been quite it's a big event but maybe next year tujja kutegeka ekisingako wano September next year. Don't miss out. Same place? Yes, same place, same time. Okay, big and better. Atakumira mpera bankumire mwebale nnyo mwebale ddala.